bwe twamutuukako n'atandika okutujabulira ate mu bimubaddeko nga bwawejjawejja era nga bw'amagamaga. Bwe biba biteeberezebwa byali bwe biti. Bwe yali yeesulise asena amazzi n'alaba ekisiikirize ky'empologoma nga yeekomba ate nga yeeteeze ng'egenda okumubuukira. Nti naye oluvannyuma mpozzi yavumbula nga teemutuukeko kwe kutandika okwebuga waggulu ku njazi ezaali zeetoolodde ekiyanjayanja ng'eringa enoonya aw'okukkira. Mu kaseera ako kakolobooto we yabbululikira omutwe ng'agyolekezza omugemerawala gwe yali ayegese ku jjinja. Nti naye aba agenda bw'atyo okutegula emmaaso empologoma kwe kwebbika emabega w'enjazi n'ebula. Ne kakolobooto kwe kuwenyuka ngadda. Oye nti bannange eri si mpologoma basajja bannange, si mpologoma kintu kirala. Bw'amaaso gayo gonna nga matwakavu petwatwatwa. Era mbukata mugambe nti kasonso miro kajanjaalo kubanga nange yampakanya ng'ayita bye nayogera ebya Swakaba. Aba akyayogera ne tuwulira empologoma ng'eringa etusoomooza oba okutubagulizaako nti nzuuno ndi wano. Yakabira mu kasaka akaatuli awo mu maaso gaffe era nze n'ebyenda byantabuka. Nasaba bannange empologoma zeyo tuziveeko tugere tunoonyezeeko awalala kobo nti bwereere. Twali tukooya olw'okupakuka kobo nti ate nga n'obudde butulekawo. Bwe bati bannange bwe baateesa nti tugirumbe, nange ne nnezzaamu nno olusajjasajja ne nzikiriza. Nga tusemberedde akasaka, Kakundiiri yategeka buli omu ayingirire wawe nti kubanga bwe tutaakole bwe tutyo empologoma yalejja kutwemululako ate ne ku luno tukootekoote mugaalumonde. Natya nga tetuyinza okuteebagana era mbangezaako okumunnyonnyola yeefubiitika weefubiitisi kisaka wakati waakyo naddala munnange n'atulagiriza buli omu bukuffe ayite erudda waakyo munoomulala bw'atyo. Nga tumaze okuwomeka amaaso nga ggwereddeyo era n'okutunulaganako twayawukana. Mba ntambuddeko akabanga ngenda okuwulira ng'omusinde gw'emmundu gugugumuse mu kisaka ko ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna bwentyo natebateba n'embundabunda nga ndaga mu maaso. Eyo nno bwe nabulwayo omuwaaze ate mwe neevumbikira mu kisaka ate ne ntebateba nga ndaga emabega. Bwe natuuka Kakundiiri we yasenserera nange kwe kweyokya olunabe namuzisa w'akasaka nga nzigguse mukeererezi akali mu masekati g'ekisaka ekyo. Amaaso gange gaagwa ku kikangabwa eky'ekitalo. Okukuba ku Kakundiiri eriiso limu bwe riti munnange kyammala bumaze okutegeera nga yali takyaddayo kuteganya bafumba. Omumiro gwonna gwali gugajambuddwa era nga gufaanana ng'ogusaliddwa n'akamba akafuuye oba kale akajja akatatuze bulungi. Yafa ng'agudde bugazi era ng'azibiridde. Emmundu ye yali egudde ng'emwesambyeko era awo okumwetooloola wali wagugumaddewo emitulumbi gy'empologoma ng'ena. Nakutama nnonde emmundu ye naye ate ngenda okulaba ng'obutiititi bwenyeenya era nga bwesega era tewaayita kaseera nga twagasimbaganye dda n'omuguunwa gw'empologoma. Saalonzalonza n'enjibaka essasi ne liŋŋaŋala n'ebuuka ate okugenda okutereera ku ttaka nga zempuyaga ezikunta nagikubira ddala wali wennyina awaluma. Awo nno naluggulira gye lutaggulirwa. Akasaka konna keeyiwa bewa era okugenda okujja kwena amaaso munnange ng'endala zeerudde zijja n'amasisi zigiginazza. Buno nno bwali bugayegaye era nga nennamusa etuuse ku nnyooge. Sitya nnyo biduduma naye munnange wano akatuuyo kanzika. Nadda ekyennyumannyuma ne neesigamu omuti amasasi ne gaseka. Buli lusagwa lwe yakololanga nga waliwo empologoma ewumira eddimwa.
Waliwo emu eyabuuka nga ngisinsimudde essasi n'engwa ku bigere ng'esiita nga njiraba ligisenkenya. Kale kwe kugitonerayo eddala n'erenduka ate munnange ne lumalamu amazzi. Endala ezaali zikangazza zaalaba zinne waazo nga ttaano zigudumadde awo zikazaakazizza kozzo nti luno si lwamannyo wenu ono omusajja tasiika binyomo. Kale bwe zityo nga zindaga nkoggo zigende zimala empozzi okusaka obuzira oba kale okukunga empagizi. Mba neekulisa era nga nsonseka mu busa bw'amasasi nga mpulira emmundu y'akakolobooto etokota butassa mukka. Kale kwe kudduka ngende mudduukirire. Bwe njenula nti ensonda nga ndaba empologoma emufutubaddeko eruma ensingo. Bwe yandaba n'emubuukako ate ejje twambalagane nayo konse nti nno ogunywanga ne guteeka. Kwe kugisiyiika essasi eryagitalangula munnange n'etomera omuti era okugwa wali wansi ng'esamba. Waliwo eyalejja erebeza nga bwereekeza naye yalaba ginne waayo ligiboyaanyako nti ono omusajja taatembeke yaddayo nakyennyumanyuma era nange kwe kugiwereekereza essasi naye ndowooza oba we yatuula nga yeekuyenga nayo erulojja bulozi kubanga kyemmanyi n'obusubi bwaggwawo era ddala erifa erufujja bulusu. Awo nno okwetooloola nabalirawo ddala emitulumbi gy'empologoma nga 6. Bwe nakebera kakolobooto munnange ng'asigazzaako kiwujja mukono sakkiriza kumwabulira nga tannatondoka. Kyenava mwebagajja n'emmundu zombi. Bwe natuuka waali obusaka obw'olumaggamagga ne mmussa naye okugenda okwetegereza ng'afudde. Nanoonyereza wonna nti osanga oba nsangawo akatunuusa akakyalasira naye nga buteerere yali bambi ayanirizibwa ab'emagombe. Ezziga ly'omukulu teribawala naye nno munnange lino lyantonya musajja wange eŋŋwaŋŋuli era embaggubaggu okufa obubi bwatyo. Nawalampa omuti enjole n'enjiwagiko omwo saalina kirala kyakukola wabula kutyekula misinde okusigala awo ngezeeko okuwoolera eggwanga. Munnange nalaba nga ate kya bulalu ng'empologoma zettira mmome era wabula mpozzi nga mba kukikola nali njagala kuziweereza kavvu. Mu kutya kwange nawuliranga ssebo ng'eziwulugumira okuva buli ludda oba zaali zitemya ku zinnaazo oba nga zikunga magye oba ziwera byonna munnange nabireka bingwa enkoto. Nasooka n'enziruka nga mbagalidde emmundu yange n'ey'omufu nga ndowooza nti abeewaabwe kale balirabira okwo ne basibira okwo effuvu. Naye nalaba zitandise ate kunteyenza ne ndabako ey'omufu koza awanyuwaawo olwo nno ne neeyuna omujiini nga ntuuseyo nasikulayo eggaali yange naye okugenda okugituusa mu luggya nga mu mupiira ogw'omu maaso omukka maaneyaane emmye. Nagisuula awo mu luggya n'enkokkulayo endala y'okukwata ku mupiira munnange nga gyonna giri kaboga. Nagyesuula ku ddiba n'eyira ng'eyolekedde olusiisira ewazinkuunya munnange nga ngamba waakiri gye mbangira nga neegamako omukoosi gumale okwecca. Katantondoka enfiirewo awo ate bwe natuuka mu lusiisira munnange nga temuli kanyego ate nga n'enzigi zonna konkonere. So baali bazzeewa bano. Nali ndekeddwawo 2 ebyokulondako kubeera awo nga mbutaabuta nfe oba kale ekirala kugezaako kutuuka ku byalo. Nalondako ekisembyeyo era nakadda ku ddiba ne kayira buto nga kaliko n'ebigenda bimansuka.